kati olwaleero ennono y'okwalula yeeyo gye bayita DNA. Okwalulwa kuno kwakolwanga kutya kalira ako ke bakwata ne bakatwala, era omwana oyo aba omukyala bwe yazadde omwana oyo nga placenta ekitanyi mu Luganda gwe tuyita kanaki omwana ow'emabega nga baamugjeyo mu ddwaliro ne bamutwala ne bamufugika ku kitooke ekya Nakitembe. Omuwala omulenzi ne bamufugika ku kitooke eky'Embidde. Eyo yonna nno DNA. Omukyala n'ava ku kaali. Bw'ava ku kaali ziba ennaku 40 zaamala ng'asula mu ddiiro ng'olwo ekyogero kiri kitegeeza nti ekyogero aba kinaabidde ennaku 36. Ennaku 4 zino bwe ziggwako basitula omwana ne bamutwala ewa jjajjaawe omwami azaala kitaawe. Kakati DNA eyo mu Buganda bwe bamala okuva eyo ebyo byonna nga babikoze, taata we n'amukwatira ku ddiba lino ery'embuzi enjeru jjajjaawe omwami n'amwigamba nti gwe gundi, gwe Jjumba, gwe Lubowa, gwaligaweesa. Kitegeeza nti omwana afuna amannya nga nnyina amaze okuva ku kaali ennaku 40. Lwaki bakikola bwe batyo? Baba bakyetegereza DNA obutatuma mwana linnya litali lya mu lujja olwo. Jjukira mulimu ne basenga abakebera obugere, abakebera amaaso. Bigamba olugambo mu kika lwatandise dde okutambula obugere bwebwo basibwe. N'amabala, amabala ge bazaala nti amabala eri omwana yagiddeko ebbala bwe riti. Eri ebbala lyali lya jjajja gundi. N'emikundi, waliwo abantu abalina omukundi nga gulinga omukonda. N'ebigere byo nga bw'obiraba kyala kisajja n'engalo. Kakati waliwo obubonero. Eri ebyennono nga bwetakyasoboka nga bweyina omutawaana, twegayiridde mukole DNA enzungu. Ate oba Abaganda baali bagezi baasookanga na kumukebera. Engalo zino nga bw'oziraba 2 bwe ziti bwe nzikutte bwe baziteeka ku kundi ly'omukyala nga baakamuwasa ku makya nga talina kye yalidde, ne bw'aba n'olubuto lwa nnaku 3 omukundi ogwo gubaamu ebisulo oba obiwulira mu ngalo. Kakati baasookanga mukebera. Kano k'omulaba ebbanga lyamala ewa ssenga bamukeberera ddala nga tali lubuto. Oleme kutwala lubuto lutali lwa musajja. N'ogenda ku bufumbo. Era baategekangawo n'ekitundu ekirala nga bakuwa eddagala eryoza mu nseke. Kakati nga bakuwa eddagala ne basooka bakwozaamu bw'osobola okulaba waggulu ekye bayita okugenda mu nsonga oba periods, osobola okulaba waggulu ng'oli mu kisenge balabe ku musaayi gwo kubanga teri mukazi alaba waggulu ng'ali lubuto. Waliwo olubobbo luno. Olubobbo no olugamba bakuteka olubobbo mwana akufaanana amatama ne face. Ate olowooza mbu olubobbo luba lubobbo lwokka lubaamu n'eddagala. Towulira eddagala lye bayita bassebo ne bannyabo yenze Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondizimu Face bawasenga kulannama omubwati taata bisaso taata na bisaso. Bassebo Bannayuganda mukyaliyo, mwebala okuweereza, mwebala emirimu. Ensonga endeese wano olwaleero mu kamera muno mwentunudde tugenda kola programu ya ssaawa namba ne Ssaalongo Kankaka. Twasembayo programu ku byobulamu era tujja kudda tubategeeza ensonga zaaki z'ebyobulamu. Naye waliwo ensonga eri agenti nayo ya byabulamu. Nsonga yaaki? Ya byabulamu. Ensonga eri agenti ku nsonga z'ebyobulamu, ensonga eri emu bweti bagiyita DNA. Bagiyita DNA. Nsonga ya byabulamu. Awo we tulaga kansooke male kuwuliriza Ssaalongo ambuulire nga bwagenda okumbuulira. Naye mweteeketeeke tugenda ku nsonga ya byabulamu, DNA test oba endagabutonde oba okwalula abantu. Tweyaziza nnyo okubanga enyanjula eyo ebaddemu obubaka bungi obuli eri eggwanga, nate era tusumuludde ekitundu kyaffe kino ekikwatagana ku ndagabutonde. DNA kyekigambo kyemusinga okumanya kigambo kya lulimi lunnassaayansi era nga mu bulamu obwa bulijjo sijja bakaluubiriza kiteekateeka. DNA y'enkola ey'obwangu eteekateeka okubanga eraba obusikirano bw'obusimu bw'obutonde mu kyo nga obusibu obwo obukubeeramu munda buyite obulaga obutonde
busobola okwawulwa nti obwajjumba tebufaanane bwa kankaka ne bwe babeera balongo nandiki obwono tebufaanagana naye at least bubalibwa ku bitundu ku 100 nti omwana oyo oba kankaka yafaanana jjumba ebitundu bwe biti. Njagala okutandika nga ntegeeza abantu nti DNA y'ensonga y'olunaku olwaleero. Kale nateera omukugu yatudde dda ebitono bye mmanyiiko nti DNA mu bantu ffenna abali ku nsi kuno buwumbi n'obuwumbi yeefaanagana. DNA ey'omuntu tefaanana ya nsolo, DNA ey'ekiwuka tefaanana ya nte, zonna ziba za njawulo. Wabula ekijjamu ekyenjawulo nti zifaanagana kwenkanawa, nti jjumba Ssaabakabona wa mukono mu kirowooza ow'eggwanga lino ne kankaka obusuumu obwo obutambula bwebwe bufaanagana naye kizze ne kifuuka ensonga mu ggwanga. Twagala okutunuuliza Ssaabakabona mwe ng'abakulu mu ggwanga lwaki kifuuse ensonga y'ensonga y'olunaku olwaleero ssebo? Bassebo ne banyabo ekigambo bakitangaaziza bulungi. Njagala munneetegereze bulungi wano nkoola abaana abalenzi ab'obuwala abakadde abavubuka bataata b'abaana gwe ng'omanyi oli mu ggwanga muno oli Muganda oli mu Lugwala oli mu Daama kakasa bukakasa nti DNA tetandise leero endagabutonde tetandise leero. Abaana baffe twabaalulanga ng'Abaganda nga tufugika ekitanyi ku kitooke tukwata akalira ne tukateeka mu mazzi ne tukateeka mu kibbo ekyo ekibeeramu ekkundi ekibeeramu oluyulu olusibye emiga ebiri bwe tukateeka mu kibbo omwo ne tukateekako omuzigo okuzigula ne tuyiwamu amazzi g'ennyanja kubanga bwe tuzaala omwana tugaa nti bweza Bwakabaka Mukasa ne Maama Namukasa kakati teri gye batonda muntu nga tebakozeseza mazzi akalirako ne kabuluka ne kadda waggulu ne tukateekako omunnyu soogera guno chumvi njogera ku munnyu oguva mu kiddo kye bayita eggugu kibeera mu kisaalu toyogera ku gwekatwe soogera ku gwekatwe kakati eggugu eryo nga balyokya ne livaamu evvu gwe munnyu gw'Omuganda omubereberye ne bagukwata ne batema ekitooke kya Nakitembebwa aba mwana muwala ne bayiteekamu akalira ako ne bakasonsekamu okeera ku makya nga kasituse kazze waggulu ku kitooke kati ne balyoka bakakwata ne bakawa jjajja omukyala ssenga wa kitaawo. Olwo omwana oyo n'alyoka atumibwa erinnya ery'obwalule nti Banjalula. Ab'enjovu ab'envubu baalulira ku mwalo baguyita Kiwanuka Nsaabwa. Ensaabwa bwe muli ejjinja mwe bateeka omwana oyo n'abbulukira mu nnyanja nga waabwe wataba waabwe tavaamu. Ab'emmamba baalulira ku nnyanja ku muti gwe bayita emberu ogwa jjajjaffe Kiberu gwe bateekako gwe bayita emberu gwe ogusindikirwako eryato ogwo gwe muti ab'emmamba kwe baalulira. Abalala baalulira mu ntebe za Mugula eri entebe kati buli nnyumba eyina enjalula yaayo. Ewaffe ab'enkima omulongo waffe Lubigi wali ebbira bagambanga nti bbira mpolampola bbira mpolampola ojja kuvaamu ng'oli mulamu. Omulongo waffe oyo omugga ogwo okuva erinnya lye bayita bbira. Jjajjaffe Mugema ke baaganga nti akasajja n'endwadde tekakyazijjanja kagema ng'eme kwajja erinnya eryamugema. Omugga ogwo gwa Lubigi twayalulirangamu abaana abalya obwamugema abalya obwajjumba abalya amasiga omwenda agakola obwajjumba ebunjako babaaluliranga mu Lubigi. Kati olwaleero ennono y'okwalula yeeyo gye bayita DNA. Lwaki njagadde okusooka ogitemaatema bwe ntyo? Abalangira n'abambejja abaana ab'endyo olwa Kabaka. Kabaka oyo abeera omukulembeze ow'ennono mu lulyo olulangira. Abo baayalulwanga batya DNA yaabwe obwalule bwabwe obuzaale bwabwe eyasembangayo kakasa DNA yaabwe nti ono mulangira bamuyita Kasujjulubinga amanyiddwa. Oyo yayalula abaana b'Obwakabaka era yasembayo kakasa nti oyo mwana wa lulyo luki lulangira kwoyo Kabaka abeera ku ngoma. Naye ng'ajja ayita mitendera egy'enjawulo ayita mitendera egy'enjawulo okubeera ng'oyo yennyini bamukozeko DNA. Kati abaana abawala ab'e Makerere abaana abawala ab'Omuwino abaana abawala ab'omu Kikuubo abayomba mbw ate DNA ekimi eki bassebo ne banyabo twalina DNA gye bayita endagabutonde kwe bayita okwalula.
kakati togamba nti kuzze na muzungu njagadde okukutegeeza nti kyetwogerako tukimanyi era omwana abeera n'erinnya ery'ekika kye n'abeera n'erinnya eryalule erinnya ery'omuziro n'erinnya eryalule kati n'abeera n'erinnya ery'enzikiriza bwe lyoyita ery'olugero bassebo ne bannyabo omuntu abeera n'amannya ameka 3 omuntu tafuna linnya lyaligaweesa nga tannayalulwa era bassebo ne bannyabo ffe tuli baalule era gye bagamba nti maama abeeranga omubyo bafaanana naye n'akuzaala ku kika kakati bassebo ne bannyabo omuntu atazaaliddwa ku kika omuntu gwe batatadde mu kika kye afuna ebizibu omwana n'omuzzukulu kakati bassebo ne bannyabo lwaki bajjajja baffe ensi yali ntono era nga batono era abakyala bano nga babakuuma era nga babakebera lwaki bayalulanga abaana lwaki bakolanga DNA ebuwangwa n'ennono bwe buvuddewo ensi neggwamu ennono abakyala ne batandika okukozesa kagulu asomba kubanga banaye baana ba buwala aba bamaama baffe bannakazadde gw'omulimu gw'okwenda gw'okwemansa gw'okuzaala abaana ebweru mbeebaza mugukoze kyova olaba nti mwe musinga okulwana mwe musinga okuyomba kati wano wetwogera ku DNA buli mwana omuwala waali agamba kati Ssaabakabona byayogerako byaki bassebo ne bannyabo abali eyo mukkirize mutwale abaana ku ndagabutonde Ssaabakabona njagala nsooke nzigiremu abatulaba ebibuuzo omuganda DNA n'okwalula yakukolanga ddi yakukolanga omwana akuze obanga bakamuzaala ekyo kibuuzo kyenjagala abantu bategeere era onsanyudde nnyo bw'ogambye nti DNA yaliwo okuva dda si kyaleero abantu beerabidde bwerabizi nnono naye DNA okuva mu ntandikwa kwekuyitibwa okwalula kwakolanga ddi ng'omwana azaaliddwa tutandikire ng'omwana azaaliddwa bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti okwalulwa kuno kwakolwanga kutya tutegedde nti twalula kalira akalira kamala ennaku 4 okuva ku mwana akalira kana kava ku kundi kuno kati akalira ako lwerulira omwana lwaliiramu olugatta maama ne taata era olwo akalira ako kakutuka ku kitanyi kye bayita placenta kwe kakutuka ku placenta era akalira ako kakutuka ku kundi lya maama era kwe kuva ekigambo ekigamba nti omwana ayita mu kundi so si mu nnyindo era tukuza abaana baffe nga tubategeeza nti omwana ayita mu ki mu kundi kubanga ku kundi lya maama kwe kulya okumuliisa kwe kulya ekiriro ekyo ndowooza mumanyiwo bulungi akutukako nnaku 4 lwaki 4 olumu lwa balongo olulala lwa mizimu olulala lwa mayembe olulala lwa misangwa ezo ennaku mmeka 4 ennaku 4 kitegeeza nti omwana aba amaze okuyimirira mu mpagi ezo 4 ez'olujja olwo mwazaaliddwa kakati akalira ako ke bakwata ne bakatwala era omwana oyo aba omukyala bwe yazadde omwana oyo nga placenta ekitanyi mu Luganda gwe tuyita kanaki omwana ow'emabega nga baamugjeyo mu ddwaliro ne bamutwala ne bamufugika ku kitooke ekya Nakitembe omuwala omulenzi ne bamufugika ku kitooke ekyembidde eyo yonna nno DNA kubanga gw'otaafugika tosobola kumufuga atali mufugike tafugika kakati eyo yonna yali DNA kati omwana ono bamala kumufugika n'oleeta n'akalira ennaku 4 omwana ono ssengawe n'alyoka amunogera ekyogero jjajjaawe n'alyoka amunogera ekyogero n'ateekamu ejjirikiti nti abasajja jirikiti tibawalampwa bw'abeera muwala n'ateekamu ensogasoga nti abakyala bano nsogasoga tikubula mayiba ne bateekamu akatula nti akatula kalembedde gye banogera ne bateekamu akatungulu ne bateekamu ogulye eggugu ne bakola ensogo zino omwenda ze bawa omwana batandika bazikola bategedde nti omwana ono wa kika kyabwe batandika okumulunga nga muto kakati omwana ono bw'aweza
omukyala n'ava ku kaali bw'ava ku kaali ziba ennaku 40 zaamala ng'asula mu ddiiro ng'olwo ekyogero kiri kitegeeza nti ekyogero aba akinaabidde ennaku 36 ennaku 4 zino bwe ziggwako basitula omwana ne bamutwala ewa jjajjaawe omwami azaala kitaawe naddala nga mwana wa bulenzi bwe bamusitula ne bamutwala n'ateekawo eddiba eryeru erya jjajjaffe Mukasa n'aliteeka mu mulyango n'alyoka amutuuma erinnya ne bamusiba endege ku kugulu eya jjajja Kalondoozi emulondola naye endege eyo eba njeru kubanga ebeera mu bwa Mukasa omwana oyo bw'aba yajjira mu bwa Musoke ne bamusibako endege eya kyenvu bw'aba yajjira mu bwa Kiwanuka ne bamusibirako endege emmyufu bw'aba yajjira mu bwa Lubowa obw'ejjembe ne bamusibako endege enzirugavu ku kugulu kakati dyeni eyo mu Buganda bwe bamala okuva eyo ebyo byonna nga babikoze taata we n'amukwatira ku ddiba lino ery'embuzi enjeru jjajjaawo omwami n'amwigamba nti gwe gundi gwe Jjumba gwe Lubowa gwaligaweesa kitegeeza nti omwana afuna amannya nga nnyina amaze okuva ku kaali ennaku 40 lwaki bakikola bwe batyo baba bakyetegereza dyeni obutatuma mwana linnya litali lya mu lujja olwo oyogedde bulungi Ssaabakabona nsiimye nnyo kyatututte bulungi kitegeeza DNA yakulibwanga ng'omwana muto nga muto ennaku onjogedde n'ekigambo maama wange kye nali yaŋŋamba edda okuva ku kaali ennaku eziweebwa omukyala okubanga akala okuva ku musaayi guli oguba gwasaliddwako n'omwana nga bamunyiga kiseera ky'omunyiga kati ontutte bulungi kankutwale oyo ye mwana nga batutte ewa jjajjawe nga bamuzaalamu ekyo ekika omuntu jjajja gwe batwadira emikolo gino oli ategeera atya nti omwana gwe baleese si waabwe nanti wategeerera kwe kumuyita erinnya aligaweesa n'akaaba kyava asula nti mukamwana asula mu ddiiro oba asula mu nju taata asula bweru ku kyoteri gye yajja eddiba liri erya Mukasa jjajja omwami gyakolaki gyasula oba asula mu kisenge kye bayita gganda lya ssajja kakati olwo baba bajja okumubuulira obwami oyo bujja okumubuulira ti omwana oyo tomutuuma Jjumba n'emizimu egyo giba givaayo okulonda erinnya n'aga nti bwe neebase n'endoota namuloose taata wange yabiŋŋambako neeseka ngamba alimba yagambako nti z'amannya nsooka kwebaka ngalo kakati awo wonna batandika omuga nti omwana wammwe oba si wammwe jjukira mulimu ne basenga abakebera obugere abakebera amaaso olugambo mu kika lwatandise dda okutambula n'amabala amabala ge bazaala nti amabala eri omwana yagiddeko ebbala bwe riti eryo ebbala lyali lya jjajja gundi n'emikundi waliwo abantu abalina omukundi nga gulinga omukonda n'ebigere ebyo nga bw'obiraba kyala kisajja n'engalo kakati waliwo obubonero nti kanka kaboozaala omwana ateeka okutunula ku mutwe ne bagaa ti guno omutwe gwa kankaka otegeera kakati ebintu ebyo byonna baba batambudde dda naye wano wonna bajja bakakasa ennaku 8 bwe ziggwako banoonya jjajja oli senga ono jjajjaawe omusajja taatawo gwayita senga omwana ono gwayita jjajjaawe ne bamuyita ne bajja ne bateekateeka okwalula abatakyalina busobozi abaana abo babakuŋŋaanya mu kwabya ennyimbe tibakola mbaga mu lujja nga waliwo abaana bazaalibwa nga si baaluli tibaabya nnyimbe tibakola pati tebalina kibakola bw'oba temulina busobozi mulinda olumbe kiri ne kisooka kiggwa olumbe ne lulyoka tibaabya lumbe nga waliwo abaana batali baaluli kubanga bajja kwabya olumbe omwana ono bamuwe n'obusika babeeko n'ebintu byagabana nga si walujja luliwa luno ate bwe baakolanga ebintu ebyo nga n'abawaabwe w'omuwala babaawo waliwo ono senga amuleeta okufumbirwa abaawo ayogera omwana si wa mu lujja luno kakati abaganda baali bagezi omwana ayalulwa nga tannasussa myezi 6 egyo gye gyali badde jjeno ku musajja gyegisembayo okukakasa uwo kakati omwana ayalulwa muto
era wano wenzijidde nga sinagenda eri wala okubira gavumenti ya Uganda omuwolanga mwatuwa eddagala ly'HIV twasiima mutuwadde eddagala ery'okugema abaana twasiima mututeereddewo amalwaliro nga Mulago Kiruddu amalwaliro sebo President Museveni Dokita Atwine mugateekeko DNA nga yabwereere Walukaga yabiyimba asimanyi nti birituuka nti nno DNA ebeere yabwerere nga gavumenti etuterimu kasente ebirala byonna mubikole kubanga kyetaagisa DNA taata w'omuwala gwe bagenda okwanjula musooke mukole DNA omwana omulenzi agenda okuwasa musooke bakukole DNA ogenda kuwasisa mu lujja olutali lwammwe otuma abaana bafune amannya amakyamu DNA eri ebyennono nga bwetakyasoboka nga bweyina omutawaana twegayiridde mukole DNA enzungu gavumenti bwe batennateekawo ssente DNA ya 25,000 bassebo ne bannyabo ya 40,000 ya 50,000 yeyebbeeyi ennyo omwana school fees atandikira bukadde 3 kakadde kamu kitundu totwala mwana wo ku ssomero tomugulira bugoye tomuwa kyapa tomuteeka ku Facebook nga tonnamaliriza DNA kuba musajja wattu obadde okolera Somalia musajja wattu okolera Dubai musajja wattu obadde oli mu America musajja wattu oli Bungereza okola safari ovuga fuso ovuga kimotoka ky'amafuta olinga kanga kabeera ku kamera gye kagudde gyakola ki gyabeera kakati tokola kintu kyonna nga tonnakola DNA omwana omukyala ave mu ddwaliro nga ne DNA ekoleddwa gw'alina abaana bo 3-5 naye ng'okimanyi nti watambulako n'ogenda eruweero n'ogenda mu lutalo ate olawo omukazi bamukwendako ng'oli naye mu lujja nga mu nnyumba mwoli abakyala bazadde abaana ebweru mbasaba basebo ne bannyabo mutwale abaana ku DNA ngenda kusooka Ssaabakabona ntwale omukisa guno manyi ndi ku kitebe ky'obuwangwa neebaze bajjajjaffe okuba nti gye bali banampulira baali bategeera nnyo ng'omuntu okubanga ssaawa eno akaanira omwana gw'amaze n'okuweerera singa yakola obuwangwa emyezi 6 yali badde talina ebyo bitawaanya naye koota nnyinnyonnyonnyodde singa baakizuulanga nti si waabwe anti we baakizuula oli amututte mu kika ekitali kiki kituufu bakolanga batya tewawulidde kye nagambye nti tebaleeta bantu bamuzadde bamuwana mulenzi bokka wabula omwana omuwala azadde omwana ajjirako tola mu bufumbo nti ajjirako ne sengaawe sengaawe si yamuleeta nammwe abakoze kaluwundo kakubye eddirisa gwe tola nti ebbaluwa ogitwala wa senga senga yatwalira taata ebbaluwa kati senga oyo yasengeka ensonga z'omuwala okuzaala abaana mu lujja mwataafumbirwa yazisengeka ensonga ezo yazisengeka ono okuzaala omwana oba olubuto yajja nalwo ate oba abaganda baali bagezi baasookanga na kumukebera engalo zino nga boziraba 2 bweziti bwenzikutte bwe baziteeka ku kundi ly'omukyala nga bakamuwasa ku makya nga talina kye yalidde ne bw'aba n'olubuto lwa nnaku 3 omukundi ogwo gubaamu ebisulo oba obiwulira mu ngalo kakati baasookanga mukebera kano k'omulaba ebbanga lyamala ewa ssenga bamukeberera ddala nga tali lubuto oleme kutwala lubuto lutali lwa musajja n'ogenda ku bufumbo era baategekangawo n'ekitundu ekirala nga bakuwa eddagala eryoza mu nseke kakati nga bakuwa eddagala ne basooka bakwozaamu bw'osobola okulaba waggulu ekye bayita okugenda mu nsonga oba periods osobola okulaba waggulu ng'oli mu kisenge balabe ku musaayi gwo kubanga teri mukazi alaba waggulu ng'ali lubuto kiba kizibu omusaayi ogwo enzija gye gujja ogw'olubuto si gwe gujja guli ogw'okulaba waggulu kakati baakola nga n'ekintu ekirala nti mukufumbirira ebbanga eryo ly'omala mu kisenge jjukira bwe baba bakujja mu kisenge nga bakufulumya waliwo olugoye lwe bakuwa nti kadi okaddiye mu maka muno olugoye olwo lukuweebwa nnyazaala wazaala omwana omulenzi talukuwa nga tannakuyisaako obubonero bulaga nti wazze mu maka gaabwe nga toli lubuto kale nno nyongera kwebaza bajjajja bamu
bali bategeerera ddala ensonga zino butereevu mazima ddala. So n'olw'ensonga eyo ondaze bulungi nti gye buva ne gye bulaga DNA tetandise wiiki ewedde yaliwo n'ensonga endala era nkitegedde lwatu nti omwana bw'ataategeerwanga nti si waawano ngeri naawe gye wajjanga ne bazadde nga mutandika obbisootirawo nga baddayo omusajja mukulu talabirira mwana atali wuwe era omwana oyo baamuwanga ssenga era baatuuzanga olujja nti kituufu omwana ono si waawano naye waali agadde mukyalawo okumuzaalamu omwana waali agadde okubeera ne mukyalawo nti naali agadde kaakati abaana abo be baatwalanga ne baka nti omwana omuwala naye ate yayonka ssengaawe kubanga eri ku maama we abamuko kakati senga ono addayo n'omwana ono n'atandika okumuyonsa era omwana oyo bamutuuma n'erinnya senga agamba nti omwana oyo wange wakumugugu ng'omanya nti mwana waani wamuwala wamuyita senga kati yewomusajja yakanyiza owaayi ate yaze n'olubuto enze mwagala kanka musigaze naye nga talera mwana ono kulira mu lujja olwo senga amuzaayo bulungi nnyo nkutegedde bulungi kakati ekibuuzo ekyokubiri nga ngenda mu byaleero kubanga ensonga eziriwo lwayo zeetaagisaamu abantu bakulungamu DNA erina omugaso mu bulamu yeetaagisa DNA yeetaagisa era y'ensonga etutudde wano era y'ensonga kye nakaayanidde nga ngamba abaana abawala nti timuyomba nti lwakuba babagamba DNA bassebo ne banyabo naawe kikutaasa okumanya gye wazaala omwana obadde ogamba DNA eyamba musajja yekka yaki kyejagala okumanya lwaki abakazi bakayananye nabe bayamba tibamanyi gye bazaala baana omwana omuwala omusanga ng'asiba enviiri si yaleeta ebizigo ng'aleeta ebizigo si yagula olugoye lwayambala ate amutwala mu ndongo si yagula bbiya gwanywa akawungeezi kakati omusanga ng'olunaku ye bagajja abasajja bana ng'ekituufu nannyini lubuto tamukola ki tamumanyi nabe bayamba okujjukira naye yo omukyala buli musajja gwabeera naye alikoodinga kati bwaga nti kale kebiganye nga si wakankaka kakati waani wajjime njagala okunyumizaayo emboozi Ssaabakabona yewaawo emboozi eno ewange mu maka bagimanyi ebagenda kusooka giwulira lwaleero bandi awo era we nali ntudde ŋŋumiisa ow'ekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi ku woteeri emu ekyannemesa omulaba nga waliwo omukyala eyangwako aŋŋamba ssebo kwata omwana wo mujjudde otyo ngabo waayi ensonga ze twali zoogedde nga omukulu maze okukola omulaba nagamba n'omutwe ogwo ngutegeera wejjako nsonga kale nno waliza okyogere mutabani wange ali eyo yenna naye maama wajja bbiraba ekyo kyennyini kye yankola naye mu nsonga ze namubuuza naye eyo nagye nali nkumanyi gye weetoolera kyekyannemye okukuwasa lwaki era mu bonna olonze nze agamba owaayi kati bw'okyogere nti naye kimuyamba bw'ataba wakankaka nsaba nti singa nakikola yali badde yeeyongerayo agenda anoonye ewatuufu naye era tukyaliwo kubaze newataali badde era waliwo obwetaavu sikwerungira naye naali mukkiriza omwana wali mukkiriza nkutegedde bulungi kale onyinyonyo DNA nungi si ku saidi ya musajja yekka wabula n'omukazi nkutegedde bulungi yewaawo bulungi nnyo kubanga omukazi ono nti naye oba omuyambi gwe tola abaana bagiddeyo bamaama babwe majambiya njagala ondaga ekitange naye omukazi ye kyayina mpozi nga bakwata mukwate mpozi nga mukubi wa ndongo awo omukazi kyayina ne bwaba akozesa abasajja be bataano bonna aba abamanyi ne bwaba omusajja ng'avuga trailer era asala amagezi n'amuggyako akanamba k'akasimu era aba amumanyi nti weerwanda asobola n'okuddayo gye yamusanga n'alindira awo n'abuuza be yavuganga nabo kizibu omukazi okubula details gye yazaala omwana naye kati oluusi olw'okuba nti abadde abakozesa bonna bano omulundi gumu kyova olaba nga n'abaana bano
bafaanana. Omwana tatondera ku mulala era omwana atonda mu dakiika emu mu sekondisi emu mu lunaku lumu mu budde bumu atayongerezebwako. Wabula ekizibu ekiriwo nti olw'okuba ebbugumu lino omukyalo osula naye embuliri mubeera mwenna weegatta naye emirundi mingi era kyovula nti ebiseera ebisinga osanga maama kanka kazedi ng'afaanana naawe nga mufaanagana olw'okuba mutuuka ne mufaanagana. Kati omusaayi ogwo n'entuuyo ezo zige omwana ono oluusi ajja ne mufaanagana. N'ekirala Ssaabakabona ku nsonga y'emu waliwo olubbobbo luno. Olubbobbo luno olugamba bakutega olubbobbo omwana akufaanana amatama ne feesi. Ate lowooza mbu olubbobbo luba lubbobbo lwokka lubaamu n'eddagala. Towulira eddagala lye bayita omukyusanjuba mwe bakyusiza omwana okubeera omuwala n'afuuka omulenzi. Kati omukyusanjuba ogwo gukyusa ekifaananyi ky'omuntu era omwana bwe baba bamunyiga mu kyogero ne bamukwata n'engalo bbiri emabega awo ku lukizi osanga yeyo omukyala yeeyambula noga nti ayina obunnya. Kati baba bamutegekera mu kyogero bamukwatawo n'engalo bbiri bwe ziti ne bazinyiga era omulaba omwana ku kabina ng'alinawo obunnya bubiri era n'omwana ng'omuzadde osobola omuteekako dimpo. Bana baagala dimpo olugalo bw'obeera ng'oluteekawo wano bw'oti nga muto dimpo agikola. Kakati omwana osobola okumunyiga seepu kati omwana bamukyusa. Gwe njagala otunulira abazungu bw'oba nga tobamanyi gwe tolaba nga bafaanagana tolaba abachina nga bafaanagana naye ng'ekibaleetera okufaanagana DNA tezikola ki tezifaanagana y'ensonga. Kati nammwe Abafirika abaddugavu Abanyankola Abanyarwanda Abalugwala mufaanagana. Kati omwana ono bamuzalira mu makaago nga gw'olaba kifaananyi mbu mufaanagana naye ng'oluusi omwana oyagala mwana. Kakati omwana mutwale ku DNA teri kikugaana kutwala mwana ku DNA. Maama kimuyamba omwana kimuyamba okulira awatuufu nammwe kibayamba naye DNA ereme kuba nnyo yakwemulisa kwetwala mawulire. Ekibaleetedde okwetwala ku DNA si bintu bingi nti omukyalo olukuzaalamu omwana abanga afunye kapito. Omusajja bw'azaala omwana nga batandika omulukutulugunya. Poliisi bano ba probation officer ku district omusajja bamunyigiriza ki bamutulugunya nnyo omukazi ngasso omuntu. Kakati ebyo byonna bireeta n'omukazi sajja ono ga nti kale gw'obadde obampeereza kuba njagala okutegeeza gwe omukyala ndaba omwana nze ne maama we atuvunaanyizibwako ebitundu 10 ku 10. Nze omwana bw'aba nvunaanyizibwako ebitundu 5 ne maama wa muvunaanyizibwako 5. Bw'onsaba sukulu fees naawe oba oyina okuleetayo. Bw'onsaba ez'emmere naawe oba oyina okuleetayo. Y'ensonga lwaki mukola kivuddemu Ssaabakabona ow'obuwangwa. Yes. Y'ensonga lwaki mukola abantu batera okwekwasa mu buwangwa bwaffe omukazi takola ayi ebisse alinda mwami kivuddemu Ssaabakabona anaamulinda ddi omulembe guno omutebi omulembe omutinzi kyusa nsi abakyala bakola kituufu mukyebikka timuli ma office timulina degree zammwe simwe mutukulembera abakyala bakola timulina midaala gya nnyanya naye ogamba nti eyange ey'ekikazi ebitundu 5 Poliisi bwe bayakunsiba ebitundu 5 naawe kusibako ebitundu 5 kubanga omwana wa ggwanga. Olaba n'eggwanga lyateekawo UPE osobola okusomesa omwana ne liteekawo n'amalwaliro ag'obwereere osobola okumujjanjaba era bwe bakusanga tali ku ssomero gavumenti ekusiba. Kakati muleke kuteekawo mateeka ganyigiriza basajja bokka. Ekyo kye kireese olutalo mu DNA. DNA ebeere ya bulijjo nga bwe mukebera malaria bwe mukebera omusujja nga bwe tugema omwana polio ne DNA ebeere kompalozale oba ebeere ya tteeka. Twali gifudde ya tteeka mu buwangwa n'ennono naye kwe mwesurubabba ne mwerokosa ne mwesuuza obuwangwa bwammwe ne mwesiramusa ne mubeera bakatuliki kati katukkiriza omuzungu atutegeerere mugoberere DNA eyo okuza omwana gw'otegeera nti wo gw'abadde abayina mu nnyumba nga tonnagenda ku DNA ng'obayina mu nnyumba owulira bali mu nju
tokyalina kyakkola wabazaala bali 6 bali 10 nkwegayiridde gwe kasente kofunyeewo soka otwaleko omukulu oddemu otwale kaddirira oba ali Bulaaya abaana mu batwale ku dyeni bassebo ne bannyabo dyeni eyamba maama eyamba taata eyamba n'omwana. Ssaabakabona bwenzijja mu kirowooza wano kye nasinga okulabawo sibuuza nti gwe wakimye ki wano olera abalwadde olera abaana b'abayambi bo olera ababo olererawo abantu abazze mu buwangwa ng'emisambwa n'emizimu gye mutumye wano totera nnyo okubuuza nti emmere gye mwafumbye mu lubiri lw'omu kirowoozo mulwadde yagiridde oba ani. Njagala obuulirira abasajja omanye ekiresa edyeni abakazi okwekengera akusiba omwana nga yamuzaala musajja atategeerekeka oli tasobola kulabirira baala afunye owa standard. Ssaabakabona alina emmotoka 5 omwana n'agendera mu mmotoka omwana asomera Nabisasa asomera ku Tayiba yali agadde omwana asomere ku Tayiba n'akuba muntu omusajja bwangwamu omwana ng'agenza okubonaaba nteebereza abakazi ekibaganya basuubira standard y'abaana baabwe okugwa. Omusajja akoze atya olunaku lwe bamugamba nti abaana si babo okusigaza obuvunaanyizibwa bw'obwagazi era omuwa magezi ki singa akizuula nti omwana si wuwe. Kati njagala tugenda kwogera ku mannya g'abantu. Kati leero tugenda kwogera ku mannya g'abantu. Kantandikire ku Ssaalongo Kasawuli Samuna kwentandikidde. Naalongo yatabula ebizigo. Naalongo ne bakola byonna. Naalongo n'azaala omwana asooka nga si wa Samuna. N'azaala abaana 5 nga ba Samuna. N'azaala omwana asembayo ow'omusanvu nga si waani si wa Samuna. Olwaleero Samuna ayinza okugoba abaana bano 2 n'agoba ne Naalongo abaana 5 Naalongo myaka 3 mwena tabazaalidde maka ga Samuna. Ekitegeeza nti bazadde 2 kukkaanya nti Ssaalongo wano waaliwo obuzibu kubanga kyenjagala okutegeeza nti n'abaana abawala bwe bafumbirwa nga bw'owulira mukazi wo Zeedi ng'omuntu omulala yamukwanye ennumu agy'olumwamu Naalongo ng'omuntu omulala yamukwanye ennumu agy'olumwamu ne Zeedi bw'alumwa ssebo nga wayenze. Kakati wakati mu busunguyira awo nja kukusasula akusasudde aleese n'omwana kubanga nja kwesasuza mufumbo. Omusajja amwagalako mu bubba akapiira banakateekako ddi sipiidi eyo amusangana mu kinaabiro kakati wekanga amukubye olubuto ate jjukira agenda amwagala gwokomawo koye situleesi jjukira ojokoma okwagala omukyalo bajakoma okwagala n'amajja okusembera kwe kuzaala kubanga okuzaala kuva mu appetite love obwongo love erinnya ku bwongo. Kakati mu katundu akako kwesasuza nammwe mujjukira abasajja mulekeraawo okukosa abaana ab'obuwala nti gyokoma okumukosa talina kyakkola ekiddako kuba kwesasuza. Mu katundu akako kwesasuza ofuniramu abaana abatali babo. Akati bw'obasanga yabazaala nga si babo mubikole mu buntu omuyambeko. Omwana omuwala yeetaaga okuyambako omwana omuwala yeetaaga okwogerako naye obireke biteeka mu lujjudde gyokoma okuswaza omukazi naawe gyokoma okuswala. Abantu bwe muba mugenda ku dyeni mubikole nga byakyama. Omukazi ono muyambeko lwaki omugoba kakati Ssaalongo Kasawuli ogobe Naalongo mu nnyumba gwe tolaba nti era ajja kusinga kubanga alina abaana b'abalala bameka 5 bazaalidde awo omumalidde ebiseera bya myaka 3 omugoba alagewa ne bwe giba myaka 4 ne bwe giba myaka 2 kati nze sikyakuba senga kulannama omugoba alagewa era bw'okoowa gw'otambula lwakuba basebo ne bannyabo ffe situsobola kwekoowa. Kale nno njagala okubategeeza nti omukyala topapa nnyo bw'oba olina ebirala by'oyagala okukola omukwano gwakyuka yaguzza ku baana bikole naye togoba mukyala mu nnyumba. Omukyala we wamuteekera we wamuzimbira akayumba we wamuzimbira kalina oba tegula ago amakati gakyali gago ga mukyalawo tagenda gatunda naawe togenda gatunda bw'olifa galisigala nga g'abaana bo. Mulekeraawo ogobera abakyala olw'abaana
bebazadde Ssaabakabona ku kigambo kyo njagala okutumirirako Hajati Sophie Nantu njagala akimanye nti bw'aba apostinga feno tuba tulaba Hajati Sophie Nantu Ensonga gy'obadde oyogerako eya Samona omuntu yawandiika nti mukimanye abaana bwe bati aba Hajati Naalongo Samona si Basaalongo Samona Hajati Sophie Nantu wansi n'ateekawo comment nti baba Saalongo Samona bonna bannaalongo Samona kyeyakomako ekyo nalina enkofiira yange gye nyambadde nemugirako enkofiira aliwo kinnyonnyodde nendaba livenji yennyini mu maka ekola ki ejja kale n'omukyala atuuka n'agamba ye ababe bonna bange nange kanneeyiye nkutegedde bulungi naye lwakuba nti mu bwenzi buno tububalansinga omukyala aswala nnyo mazima omukyala akola ki Afrika omukyala aswala nnyo okusinga omwami wabula omwami kyolina okukola kwe kukuuma ebyama bya mukyalawo kubanga ewandegeya gye mwalaze emulago gye mwalaze ku Kadiki hospital gye mwalaze ku Paragoni gye mwalaze abantu tibagenda bagobererayo amalwaliro tibagakkirizamu kamera wabula mumala kubikola ne mulyoka mujja eno mu kamera zaffe ne mujja mweyabye olw'okuba mwagala ebintu mbagayiridde abaami muleke okwabya abakyala bammwe ate abaami kye bakola bo tibagenda mu kamera mugoba bugobi vanviira tambula genda wayenda kati olw'okuba omukyala alina akatima katono yalumba kamera naga nti kale oba nga bonti nkudde kazaabike babakyala abaami abalala kye bakola bagenda mu kooti n'aleeta looya gw'oyina ssente oleese looya ebya Uganda mubimanyi era omukyala ogenda muwangula kakati ng'ajja social media emulwanireko omukyala yasooka mu kamera ng'aga nti nze saagendako mu kamera lwaki Naalongo wantutte mu kamera kubanga gwe kamera yo yakumutulugunyiza waka akutidde oluusi mujjayo n'amajambi ekiro nja kutema gwe Naalongo nakwagala nnyo nja kutta kati aga nti wayi kambi abenga bukyali nga omusajja tannanzita agenda okunzira abantu bategeere ki ekyanzise kamera zijja bwe zityo kakati gwe omukyala bw'oba omusanze ng'alina omwana mugambe mami abaana kola kale nga gundi BMK kola nga BMK yagaa nti abaana si bange nti wakola otya tyati yali mwami ng'akola mu Ndeeba yali mukozi we kale timutawanyanga abaana bange ennyumba yiyo njikuwadde ne poloti mulumbe timujja n'abikola mwe mwabirabako mu Mawulire era ffe basini yaffe tubimanyi kolanga kati tunulira omwami Rasidi Lukwago BMK tumumazi kati tulumbye Rasidi Lukwago tunulira omwami Rasidi Lukwago omusajja serebu omusajja ow'ekitiibwa omusajja ow'amaanyi omusajja abeera ku Bukedde TV ajjanjabya abantu ne habo Rasidi Lukwago ba Dr. Rasidi Lukwago abadde alina omwana gwakola naye ng'omwana amufaanana yamuyigiriza emiti gyonna yamuyigiriza okutabula kalaso kokoliroko ebintu byonna ate naawe kanka Rasidi Lukwago mukwano gwo nakajjukira wano nakulaba nga mukola mu covid yakubulidde ku by'omwana kakati omwana abadde afaanana Rasidi nga bw'ateeka wano akasimu ku kutu n'ateekawo akantu ako ak'essimu omwana n'ayambala nga kitaawe yabeera mu ttaawo lyeru kyokka ng'omwana akimanyi nti kitaawe ali katwe kakati Rasidi yagenze okutwala omwana ku DNA ng'omwana siwe Rasidi katona gwewo ekigo walabye Bukedde olupapula bamuwadde page namba ne bamuwa omukono annyonnyola naye bassebo ne bannyabo
omwana asobola okusigala ng'akola mu bizinensi yo ng'omukozi asobola okusigala ng'akola byonna ate oluusi n'akuza n'abaana abalala kubanga omukazi eyamuzaala ate wamuzaalamu abaana abaki abalala nammwe abaana abadde omanyi nti kitaawo ali katwe muleme kubeera bannanfuusi abakyala koona ku mwami w'ekiro saawa 8 kooti etudde ey'ekiro omugaye ndi naye mwami nkubuulire Nantonga oyo si mwanawo si mwanawo mwami kankubulye bakuseera oyo sigwe mwana sigwe omuzaala mbadde nkusaba omwana bakuse mpola mpola nakolamu ensobi omwami akole entegeka peaceful nti omwana mbadde manyi wange nti aba oyagala okakasa tugende ku ddiini naye si wuwo kakati omwami akolemu enkyukakyuka mpola mugende ku ddiini empola mpola omwana bamugabe peaceful bisigale nga bimanyiddwa mu kika nga si bya kamera nsaba abazadde muve mu kamera naye ate mugende ku DNA. Ssaabakabona era nga bw'oyogedde ku mawulire kyekikyakyaza ensonga eyaliwo okuva mu bujjajja newaawaala nnyo naye nga nedda byakola ki byaliwo waliwo keesi era eyabaddewo ku mukyalo omu ne aji omu sajja bugagga adi ajati oyo nga ajati aba agenze kusuubula mu Dubai omwo mpozi baginyumiriza wa Zedi nange ebyomunju era nange bagindeetedde akati oluvannyuma omusajja ono ng'agenze byava ku musaayi aja ekyamutanula omwana we kulwala nabaga omwana nga gwamu omusaayi mumuwe ogwange naye bamugamba ekyo tekikkirizibwa omusaayi tulina gujja nakasero ye olw'okuba nti agiti yasoma nnyo naga kijja kitya omwana okubanga wange kasisobola muwa muki musaayi era yalowoozaamu kirala kale agenda okutuuka ku DNA ng'era kye yalowooza kyekituufu kati yajati yali tadde tannakomawo bonna abaana n'abayita taga agundi ne gundi jangu okwejjuukirizanga ku 7 ayinako omu asembayo omukaaga gwonna si gugwe ndayira aji yeekumyekumye n'alinda ajati nadda naye ng'abaana abaagala bitya ng'akakeke kasembayo ddala wakati w'okuba nti wano mukebera abaana baabuulidde ajati nti batukebeza aji wakubira ku ssimu tojja nnyo kubanga amumanyi aji ekituufu mukinjaaji ayinza okukwata alipo ejjambi yalipo ajati yatambudde bulungi n'ateekateeka poliisi n'agigamba kankubidde essimu kyagenda okwogera nkola ki nkimanyi naye mubeereeko wala bwe kiba si kyekyo nabbakubira muddeyo bwe kiba kyekyo mutuleke twesootinge bwe baba banzita mukole ki munyambe kale gwawedde bulungi era agi nakkaanya ti akaana kano akake wakukyusa ebiwandiiko akawe naye ne bali amaduuka basigale nga bakola abaana be omu babiri abalenzi ne ku bukya basigaleyo tewali kijja kubaawo wakati mukuga era n'ajati yasigadde wankubadde aji yagenze ati aji tabeera na wamu kati eno takyajja nnyo ajati yamunoonya kati bw'okinnyonnyodde singa ekyo kyabadde mu mawulire okusaakaanya n'okusaakiriza ebintu nga bizinesi zifa ebintu nga bifa abantu nga baswala jjukira nti abaana bano baafumbirwa abalenzi baawasa amaka gaba gagundidde mu obugagga nno mulowooza buno bwekampala n'amaduuka naki naye se bona abantu bali e Masaka balina ebintu byabwe abantu bali ewaffe kati na buli balina ebintu byabwe abantu bateeseteese famire zaabwe mu ekereziya mu kanisa mu mizikiti kwegamba omuntu aweebuuka awantu wangi ku kyalo ebintu byetaaga nga bya mu nnyumba eby'omunju tibitottolwa mu kitundu kino eky'obukulembeze kuba oli mukulembeze Ssaabakabona ekintu bwe kijja mu ggwanga wabeerawo abateeseteese okkiryamu ssente awo nga basaakiriza kufuna poliisi yavuddeyo n'esaba akajanja kabeere katono mu bya DNA era poliisi n'esaba nti
abakebera bano balema ate kukitunda kukiwaawa kusanga ng'oli ajja kugenda engombo ennaku zino temukisussa kubanga poliisi yakirabye nga n'amalwaliro gano gaalijjamu okugulirirwa ajja tinga alinamu kasente ategeera nti nno results zabadde eri zikwatibwemu ebyeggwanga lino waliwo ebikwatibwamu ne tubireka bibeerenga we biri naye nga twakitegeera byakwatibwamu bubaka ki bw'olina ng'omukulembeze y'ebitongole bino poliisi amalwaliro agakebera aculese y'ebyuma results ze tufuna ne general obukulembeze okuva ku ground kwe muli tukwate tutya ekintu kya DNA kino ensonga ya DNA ekigambo kikulu nnyo akajanja era kyenavudde ntandika nti gavumenti eteekewo eddwaliro oba eteeke ku malwaliro gaayo DNA ey'obwereere ekyo wakiwulidde nga nkisaba nti akajanja kano mu ssente kagenda kuba kakendedde kubanga kitundu kya byanfuna ekitundu kino eky'okuzaayo omusaayi bwe basanga DNA nga bagikebedde naye neeraga nti omwana wa Jjumba naye nkyate neeraga nti omwana wa Kankaka abasawo abo basibwe nga bw'olaba basaza mu bbaluwa z'abasawo ne bagisazaamu omusawo ebbaluwa yeesazibwemu kubanga aba awaddeyo omulimu gwe ng'aguliddemu enguzi nga bw'olaba bateekawo nti eddagala lya gavumenti tiritundwa eddagala lya gavumenti likolwa bwe riti naye bwe bateekawo okukwata abantu abalitunda olaba kikendeera wadde ebyokugulirira biyinza obutaggwaawo naye bijja kuggwaawo lwa mulundi gumu nti omuntu akwatibwa DNA nga yagikuttemu ebbaluwa cwi bagisazeemu ebikakkali bayinza n'okusazaamu layisinsi y'eddwaliro n'ekirala ebitongole bino katugeze poliisi bwe basinkana nga poliisi eyabadde mu makkati g'okusoma DNA eyo naye ng'omukulu oyo alidde enguzi naye akangavulwe ebbaluwa ye naye esazibwemu kwegamba gavumenti eveeyo pulezidenti ensonga ya DNA agiteekeko etteeka ekwata ku mwanayinki kubanga mwanayinki oyo yakuwa akalulu DNA neteekebweko etteeka njagala nkubule nze sirabangayo tteeka likola Uganda nga tteeka lya COVID ekigambo kyali eki buli omu waali waba parking egganga ndiggadde waliwo yasala kale nno bassebo ne bannyabo pulezidenti bw'ovaayo n'oyogera ku DNA n'ogaa nti buli muntu akebereddwa DNA ku kondisoni bweti ogenda kulaba abantu nga beekebeza bulungi peaceful akavuyo kagenda kuba katono naye ku nsonga ya DNA gavumenti yeefudde nampulira zibi kubanga ekyayagala amalwaliro g'abantu baayo batwatere embundu twatunga obwogerero ekyayagala amalwaliro g'abantu baayo gayoolemu bye gakoze eki nze njagala babulira sirina ludda nze ndi ku ludda lw'abantu siina ludda gavumenti eveeyo nga eby'omusipi we byali ebya speed governor bwe byali kakati n'ebya DNA bwe biba bwe bityo we biri president n'abantu bo kyenavudde mpita Dr. Atwine muveeyo mugaidinga abantu ku DNA kubanga ffe tutuuse n'obagaidinga oluusi bye tutamanyi naye egavumenti ebeera n'enkola oba gye tuyita polise muteekewo polise ya DNA mu mawanga agakulakula nedda ge tukoppako omwana agenda okuva mu ddwaliro nga ne DNA eripooti ekola ki kweri efulumye nammwe mukiteekewo ebeere enkola emyaka 5 ginagenda okuggwako ng'abantu bonna bakebere ekituufu era njagala kutwala mukisa guno kutegeeza abaana bange nti gwe sinnakolako DNA weetegeke sigenda kuleka mwana mu nsi atakoleddwako DNA mazima nkutegedde bulungi era nkitegedde nti mu kiseera ekyobukulembeze wabeerewo ebibonerezo ebigwanidde ababuzaabuza gavumenti tugikoowoddeko eteekewo enkola ey'obwereere omwavu agoyinga eyo mazima omuntu kubanga amasomero ag'obwereere gyegali mu ddwaliro eddagala eritandikirwako ery'obwereere gyeriri nakino DNA ya ddwaliro
ate abagikola basawo mubasasula ate ekyuma ekikola DNA bwebanga ya mitwalo 2 oba mitwalo 5 olowooza ekyuma ekikola DNA singa gavumenti ekola nesaba German donation oba China oba America muyinza okubulwa ebyuma byemuteeka mu madwaliro bya DNA basobola okugula ambulance basobola okugula ambulance ne batulimbalima ne bazizaayo ewaabwe kati batuwe DNA omuntu akiteekeyo nti MP w'ekitundu yateekayo ekyuma abaami mweyagale abakyala mweyagale ebuterevu abantu bamaama mukendeeza obwenzi kubanga kakati ensobi ze mwakola tizikyayinza kuwona ensobi gy'okola ogisasulira too much of anything is bad ensobi gy'okola ogisasulira ekirungi ky'okola okisasulira omuganda agamba nti okalya ddaka ddadda envunyo girira mu katiko nga weerabidde nti emagumba ebaayo kakati ensobi ze mwakola zajja mukkirize muzisolovinge nga muli balamu tizimugenda kwekweka musobole okufa emirambo gyammwe nga gyegolodde waliwo omuntu ali eyo nti nze taata wange yafa ne maama wange yakola ki nyinza nti okutegeera nti nva mu famire eyo munoonyako omwana omu munoonyako omwana omu gwe mugamba nti ono mwana wa gundi ne mutandika okwekebeza n'oyo kakati omwana oyo ne mulaba oba mukufaanagana bwe mbeera ne DNA ng'abaana abo nze mbazaala abaana abo DNA abo yonna ebeekwatagana kakati mwe abazadde waakiri okubanga tonasobola kukebeza abaana bali London baliriddawo ate ogenda kufa kwata gw'olina wano omukebeze owandiike nti buli gwe baleeta bamukebeze n'oyo kubanga oyo naleka mukozeeko ki DNA era nsebosebo Saalongo babalongo tonabatwala ku DNA akasente kanoonyezebwe bagende bakeberebwe kyabuwaze kyabukakafu lwakuba kyennyongero okukakasa ne bwe baba sibaani eyabazaala sibamuwa akkirize mulabiririre wendifa ali banona mukitegedde bulungi basebo ne banyabo nange eyo ensonga gyogerako ntuufu kubanga abantu betulabirira bonna siffe tubazaala ate n'omukwano gweyongera ate nawe omwana bwe bakusanga nga toli wa maama toli wa taata oyo tiweekuma mugudaaka omusajja oyo akuziza okuweza emyaka 16 okuweza emyaka 224 tiweekuma mugutaaka asigala taatawo era famire eyo basigala baganda bo towasaayo nabo tebakuwasa kuba maama wo aba yazaalayo kale eyo gy'okulidde kale bwe baba si baganda bo nga yali azaddeyo gwekka ate nga toli waayo kale wakulira mu famire eyo wafuuka wa luganda muyo genda obuuze ku taata naye akubuuzeeko musigaze omutima ogwabwa Sseruganda era mukyayagala nnyongere ku DNA nsembayo n'ekibuuzo kino DNA omugaso tegukoma mu maka twakitegeddeko nti ba forensic experts abo abagenda ku masaiti wakoleddwa emisango balironda ezimu ku bintu ebivudde ku muntu babikozesa endaga butonde batutegeeze ani ow'omusango eyagukoze omutuufu nandikyani yaliwo mu butemu obwagwawo mu kitundu bwe kiti nteekateeka okubuuza Ssaabakabona DNA ng'oggyeko ekyokututabaganya n'okubanga twetaaga abantu abakulu nga mmwe mutubuulire ekisobo tweyise tutya nga tulina results ze tufunye njagala okubuuza tusobola tutya okukozesa DNA mu bintu ebirala neba ya mugaso okusingako mu maka DNA ekyesobola otuyamba nti omuntu wakutte kati njagala olabe munye eriiso lino bw'oba ofudde nga baakutuze oba bakusse oba bakutemulidde mu nnyumba eriiso lino lyolaba omuzungu kwe yasinziira okukola kamera yasinziira ku liiso nga bwolekako data yenne kamera gwesembyeyo okulaba ku liiso lyo ne ku liiso lyo kwe kusigalako data kakati bakwata eriiso lyo mu laboratory ne bakebera omuntu gwe wasembyeyo okulaba ne bakompeyalinga mu bifaananyi ebiri awo ku kamera naki ne batandika okunoonya era ekifaananyi ekyasse omuntu mwabali eyo bakijja ku liiso ne bakiprintinga ne batandika okugamba nti gundi ono ye mutemu kakati
okusomesa mu Uganda kweyongereko nti DNA yeetaagisa kubanga waliwo alina ekibuuzo awo abuuzizza nti kati nze taata bw'aba takkiriza ngende naye ku DNA. Taata bw'aba takkiriza genda omuggyeko enviiri, genda onoonye bwe bamusalidde enviiri, genda omubbeko akasenya ke naye ng'otegedde nti kake yekka. Kale mugulire akasenya, gwe kwata akasenya ako otwale n'akako ogenda kuzuula nti ye kitaawo oba nga si ye kitaawo nga taliiyo. Muggyeko enviiri, enviiri gwe sala amagezi omubbeko obuviiri nga bubwe, genda mu kasanirizo ke yeesaniriza naye ng'omakinga sure nti kake weekakasizza nti kake muggyeko ky'omanyi nti weekakasizza nti kike olwala lulwe ng'oweekakasiza nti lulwe egetwala kali akantu akasala ebirevu kuba yakakozesa yekka mama takakozesa musale ku birevu musale ku birevu musale ku njala twala ezo bakukebere otegere nti ye kitaawo oba si ye kitaawo kubanga nawe kikuyamba. Abantu baffe bonna abazza emisango ku site njagala nkubule kamera zino ziraba Rwanda njagala genda mu ggwangako eri Rwanda eriri wano kumpi kyekibuga kati ekisinga obuyonjo mu Africa naye Rwanda badriver abawana muvugisa ekimama ne mutomera abantu ne mukamala Kagame akoze enguudo naye Rwanda tewali accident ntono kubanga Rwanda tosobola kusika speed nkaaga ne bwovuga nkaaga mu bbiri nga bakwata ekamera eno yekuba ekifaananyi ng'ekiweereza ku booda ne bw'oba munnakenya togifulumya nga tosasudde ne bw'oba munnauganda togifulumya nga tosasudde ekifaananyi olukikuba nti yavuze nkaaga mu emu ng'osasula. Rwanda kizibu okusanga omuntu eyakubye munne ekikonde ne bw'aba yakubye obukadde 10 mpola mpola gwegenda ku poliisi ehandolinge tosobola kufuluma. Kati genda otunulire eggwanga ly'e Rwanda kizibu nnyo abaziba emisango batono kubanga ekkooti ekola. Bwe bakukwata nga omusirikale olidde enguzi teri kubuuza komera. Kakati naye wana e Uganda tuyina kamera naye lwaki tizikola enguzi ekudde ejjembe. Tuyina ebintu bingi wano mu Uganda lwaki tibikola ffe tusinga amateeka amalungi. Enguzi nsaba ekitundu ekyenguzi kyogerweko mu DNA kireme kuyingirayo mu bintu ekikola ekibenga kikola. Kakati abantu abakutte abagenze ku site okujjawo DNA eyo ebayamba nti DNA ya Jumba DNA ya Guno gwokimanyi nti mu ntebe yange eno olw'okuba nze njituula mu nzekka nga wagikutte ku ddiba lyayo n'ogenda okola DNA ekulaga nti Jumba yatuula mu ntebe eno. Kakati DNA enkulu n'entuuyo zino zennyini zikola DNA omuntu akatambala ke yeesimuza nga akeesimuza yekka n'akasuulaawo DNA emanya nti kana akatambala kabadde kaani kajjumba. Kati DNA teyamba kuzaala kukka, teyamba lujja lukka, teyamba famire yokka, teyamba kuzika kukka wabula DNA eyamba ne ku ggwanga lino. Kyenva nsaba nti eggwanga liteekemu effort abantu bategeere amakulu ga DNA. Omwaka ogujja abaana abazaalibwa baleme kufuluma nga tibalina ki DNA kigenda kuyamba ne ku bakazi bano abatagala wabula ate kati olwo mugenda kutandika okujjamu embuto kati mugenda kukola abortion kati mugenda ga sibitegera bulungi kandujjemu timutta baana b'abantu timutta baana mumuleke negw'omuzaddemu abamuki abamuntu ate baboogambidde mbu yakusanyusa yamalako lwaki omuleka n'amalako ne mukutondamu omuntu. Ensonga eyo mugitegeere bassebo ne bannyabo abaana ab'obuwala bamaama bataata mugende ku DNA. Njagala okutegeeza abantu mwenna ensonga Ssaabakabona gy'asembyeko nsonga nkulu. Kaakati waliwo omuyimbi awo ow'abavubuka ennaku zino yafuuse ensonga ayitibwa Ekimenke Alien yagamba nti kale nsaasira omukazi yavuma omwana we nti tabanga nze nga tamanyi kyendiba kati nze owakabyaliwo kati ndowooza omwana we okyabimugamba bwekyo ekivubuka kiri bwe kiti. Emesegi eyo ngireese okuteekateeka abakyala nti bw'oba omuzadde togaa nti ate mbadde wa mugagga tomanyi mwana oyo kyaliba mulekere obulamu oba yuwa muzadde abadde talina mugaso yalikyuka ate naawe n'akukyusa ensi tebeerera.
ebintu ebimu tebibeera. Kubanga kankaka ekigambo ekyo ky'oyogedde njagala kutegeeza bannayuganda mukadde kano ekimenke kye kiriko alien skin yaliko si byakunyumyamu yakola ki era kakati n'akuba akalango omuwulira nti nkowoola abakyala abaana b'obulenzi abawala nammwe obwana obuto obujja bano bawuhuwuhu eyo ngombe ya kimenke kakati kyekiriko era omuyimbi atakkiriza olwaleero nti alien skin yaliko kitegeeza biba bigenda maaso abatabikola ki abatabimanyi kati bwe yatuuka okwetira ekimenke nti mukadde konna osobola okubeerako kankaka nze nazaalibwa bakunyoma nze nazaalibwa mumaka maavu nazaalibwa mumaka maavu era nava mu lujjanga lwavu naye oyinza okunoonya abasawo babiri mu Uganda nga toyogedde ku jjumba lubo oyogera abasawo b'ekinnansi abasinga tebabamanyi abajjumba abasawo bonna bafuuka bajjumba bw'oyogera enzikiza bwamwa neno n'ebintu bino ebya jjumba kozi Ssaabakabona kakati toyinza kumanya muntu gye yakola ki gye yava olwaleero bw'ogenda okunoonya maama w'omugagga Hamu Kiggundu n'onoonya maama wo bataata we ayinza okukubula okuggyako nga yamuwandiikako mu katabo ke oba mu mawulire nga yamwogedde naye olwaleero Hamu si yayogerwako olwaleero Pulezidenti Museveni okwogera kuko ku ndeka abantu balyoke bamutegeere okwogera ku Kaguta abantu balyoke bamutegeere mutabani waabwe yamukoze eki yamutunze olwaleero okunoonya maama w'omubaka Muhammad Nsereko okunoonya taata we era ojja kusanga nga Nsereko yabakola ki yaboogerera olwaleero tamala emirundi bw'ayimirira okwogera akugamba nti maama wange mole namatovu nga yamwogeredde kakati abantu bonna mu kyasa nti naffe bwe tuli abakabi mu kyasa kino n'omwana gw'okangakanga gy'omuzadde alibeera alifuula bazadde be abakabi mu kyasa ategeera oba oli mwavu tofaayo ku mbeerayo olekera oba oli mwavu amuteeketeeke amuteeketeeke kati olwaleero ekimenke kiyinza okuba nga kyagenze e Dubai ne kigenda mu America kakati ne kijja ne kivaayo ne kyetoloola kati waliwo atamanyi maama wa kimenke oba taata we kubanga kati alien skin alaga yalaga bazadde be ne ku Freedom City yakola ki yaliyo kakati basebo ne bannyabo olwaleero gwe togeraageranya muntu togeraageranya omuyimbi Misa Kisemakula yayogedde ku maama we omuyimbi Ronald Mayinja abayimbi M.i.S.O Walukaga yatunze bakadde be okubategeera okuva eri ekinyiriri waliwo ayina wano ekibuuzo abuuzizza nti singa akizuula nti ekika mwakulidde si mwazaalibwa naye ng'ate gyazaalibwa kitaawe yafa nga waliyo basenga be bokka endaga butonde eno esobola okukwatagana n'eyasengaawe ekwatagana bulungi nnyo kubanga sengaawe muganda wa kitaawe